Mu kiseera kino Uganda ly'eggwanga erisingamu abanoonyiboobubudamu mu Africa nga mu nsi yonna likwata ekifo kya kusatu emabega wa Turkey ne Pakistan. Wano era we wasookera n'enkola ensonga z'abanoonyiboobubudamu okuteekebwa mu nteekateeka y'eggwanga lyonna wansi w'enkola emanyiddwa nga Comprehensive Refugee Response Framework nga babundabunda bateekerwateekerwa mu byobulamu, ebyenjigiriza n'ebirala. Kati olwaleero gavumenti etudde n'abamu ku bagabi b'obuyambi okwongera okwetegereza enkola eno, engeri gy'ekwatiddwamu n'embeera ababundabunda gye balimu. Mu kiseera kino ekirwadde kya COVID-19 kikosezza amawanga ag'enjawulo nga ne Uganda mw'ogitwalidde. Gavumenti etegezezza nga bwetayinza kusibira bweru banoonyiboobubudamu olw'ekirwadde kino. There was a risk of a misunderstanding whether we were migrating from our age-old and very, very respected position of keeping our doors open to refugees. The open door policy remains. The closing of the doors, the closing of the borders is a temporal measure meant to ensure that we can manage the COVID-19, the Ebola, and the challenges that are around our country very effectively. Minisita Omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'ababundabunda Musa Ecweru wabula akkiriza ng'embeera bw'ekalubyemu olw'abagabi b'obuyambi kati okutunuulira ennyo okuzza ebyenfuna bya bwengulu abamu ne beerabira eby'ababundabunda. The funding continues to go down, but you can appreciate that the number of refugees around the world is big, and then they are now the focus sometimes is on this COVID-19 and it is challenges, because even the rich countries, some of them are feeling a lot of economic challenges because of COVID-19. So we appreciate, but we continue to ask them to support us. Okusobola okwewala ekirwadde kya COVID-19 okusaasaana mu nkambi z'ababundabunda, gavumenti eweza ababundabunda okuva mu nkambi emu okudda mu ndala okukyalira ab'enganda zaabwe. Mu kiseera kino mpawo okukebera bulwadde bwa korona mu banoonyiboobubudamu kwakoleddwa. I have received a lot of concern from the local government that some of the refugees are not adhering to the SOPs, particularly movement between one camp to the other. And I hereby direct that must stop with immediate effect. Let's stay where we are until when things get better, then we start visiting. Uganda erimu abanoonyiboobubudamu abasukka mu kakadde kamu 40,000. Ali Mivule, NTV Akawungeezi.